Kookie amanya nedowooza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Mwebale nnyo okwekumira ku Kookie Promotions nga bwe twabasuubiza nti buli update ebeera mu industry oba mu Uganda tugenda kuba tugibatuusaako. So olunaku olwaleero waliwo olukiiko olwayitibwa maka Magere owa mukulu Robert Kyagulanyi Sentamu abangi gwe mumanyi nga Bobi Wine. Ng'olukiiko luno lwayitibwa omukulu gwe bayita Nubianiri yayisa abayimbi banne era nga lutudde Magere ku ssaawa 3 ez'okumakya. Olukiiko luno Bobi Wine alubaddemu butereevu era naye abadde yeetabamu nga awa ku ideas ez'enjawulo. Though nga fe ab'amawulire we twatuukiddewo tetwakkirizibwa kuyingira munda, naye mu lukiiko luno lutambulidde ddala okuva ssaawa 3 paka ssaawa 7. Tetumanyi biki bye boogeddeko eby'amaanyi, naye nga kyemmanyi balabika nabo baagala kukwata industry bagiyimuse, because tubadde ne bannaffe ababadde bagenda eggulu nga balina kibasakayo. Ate nga nammwe mukimanyi bulungi nti Bobi Wine yavaayo n'agamba abayimbi mufuuse babbeega. So ndowooza ayagala kuggyawo kino eky'obwabbeega naye ateekewo omutindo ogugwe oba olutindo oluyamba abayimbi mweno embeera gye tuyitamu eya COVID-19. Abayimbi bano mubaddemu Epas, mubaddemu Mary Bata, mubeeramu Mauran and Rain, wabaddeyo Kabako era nga kigambibwa balonze ne komiti egenda okuyambako wano. Mubaddemu ne ba radio presenters okuli Dr. Kwefu, okuli Dictator Mark, Selector Williams ng'era nabo bazze butereevu mu lukiiko olwo ne lutuulibwamu. Naye ekisinza okutwewuunyisa buli abadde ava mu meeting eyo nga yeekalamula bwekalamuze mmotoka agivuga speed. Ndowooza omukulu w'e Magere Robert Kyagulanyi yabagaanye okwogera ebikola ki ebiri mu meeting oba bye boogeddeko mu meeting eno. Nabagambye nti fe aba Kookie tetuzikiza buli kimu, tetuvugira bwereere mafuta oba kukoma wali ku gate nti ate baatuganye ate biki. No, tugezezzaako ne tugoba abayimbi mu jjaamu ku jjaamu. Omumanyi jjaamu waawe Gayaza Road era omumaliriza omuyimbi omusanza mu jjaamu. So tugobye Mary Bata ne tumufuna n'atugamba bannange ate munjagazaaki wayongeza endabirwamu wagissa bwe tumwegayirira abayaayo batukubire ng'ombe bannaye muveeyo tusibye emmotoka n'amamotoka just kufuna baiti ya Mary Bata era butereevu tumaze ne tugifuna. Omanyi bagamba eyeetuukidde tanywa mata bangufu. Kati naffe twetuukidde ku luzzi era tufunye mayonjo geega n'amayonjo ga Mary Bata. Muvakola ki biki bye mwogeddeko bye muteesezzaako mwagala kulwanyisa b'eggulu. Naye nga kiki kye mwogeddeko eky'amaanyi? Akafubo kadde kasaawa nnyingi. Akafubo ke tubaddeko kakulaba nga music waffe agenda mu maaso kulaba way out yinza kiguluka tusembeeramu mukitegere ekintu ekyo. Olugambo lubatta lunaabatomeza amamotoka. Mutuvugizizza paka eyo yonna, mutuvugizizza okuva emakindi paka eno Magere. Mutuvugizizza okuva emakindi paka Magere ne mutatuwa lugambo. Nsonga kyezo mpaayo bbiri ez'amaanyi. Wabeerawo kye bayita okubeera mu kafubo ng'ekigenda okuva mu kafubo kye tulina okugamba mmwe oba mutunda music. Owaaye batugambye nti omukulu ayagala kutegeka UK Connect e Magere. Batugala UK Connect mwagala giseeyo. Siba wabalunywa bawa Bobi. Bobi si promoter. Oli mukulembeze. Ati ebya UK Connect tabirina muta obwongo bwe busukkawo. Kati Magere fe ababagala bapandi bamwe. Tugenda bala bajja mu performinga wa.
olowooza industry ogiraba eddawa